Osibye otya nno munnaffe, kano ke kaseera k'embeera y'obudde. Omwanjuzi nze alitubeera Juliet okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde. Olwali tutandise olunaku nga lwa Kinyikagobe era ebitundu ebisinga bifunyeyo ku nkuba era nga weziweredde essaawa 3 ez'okumakya Bushenyi ewezezza millimeters 44.9, Lirwa n'eweza millimeters 4 n'akatundu kamu, Gulu millimeters 3.8 so ng'ate Masindi ewezezza millimeters 15.5. Wekitunula ku kifaananyi ekikubiddwa ekya Ssemugenze ku Ssemazinga Africa kiraga ng'omukubo gw'enkuba gukyasimbidde ddala mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ate nga n'ezo sseruwandula mpewa ezitudde ku guyanja Buyindi zikyaweereza empewo empeweevu okudda mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Enkya ku makya tusuubira obudde okuba obw'enkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okugyayo ebitundu mu buvanjuba etusuubira okubaayo n'akasana akaakanga bwe kakubaakubamu. Oluvannyuma olw'eggulo tusuubira embeera eno okweyongera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okufunayo ku nkuba. Ate eri ebbugumu erya waggulu lijja tuukira ddala ku degrees 27 eyo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe, ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale. Ebbugumu tulisuubira okubeera mu makkati ga 25 ku 26 nga n'ekibuga kyaffe ekikulu Kampala mw'ekitwalidde. Olwo mu nsozi ez'e Kabale tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 22. Gweno munnange anaatambulako okusukka ensalo za Uganda tusuubira enkuba okutonnya mu Mombasa, Dodoma ne Beijing so ng'ate n'etonnya mu Dodoma ejja kubaamu n'okubwatuka okw'eggulu. Olwo mu Addis Ababa tusuubirayo akasana okwakanga bwe kakubaakubamu so ng'ate Tokyo tusuubirayo akasana okwemmemulira ddala era nga n'ebbugumu erya waggulu lijja tuukira ddala ku degrees 11. Ebyo nno bye tusobodde okufunirayo olwaleero okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde. Sula bulungi, nsigadde nze alitubeera Juliet.